olunaku lwaleero njagala okubanga mbabuuzako yonna gye musinzira okubanga mutuuliza olunaku lwaleero mugamba mutya emirimu gye mukola gigenda gitya abali mu Uganda abali ebweru w'eggwanga kiki emirimu gigenda gitya mubiwulira ebifa ewaffe eno olunaku lwa Women's Day lwabadde lutya kuba essimu olunaku lwaleero tubulira olunaku olwo bwe lwakututte bwe lwabadde waluyiseemu otya naye nga tetunagenda luuyi olwo kubanga nkwata essimu zo njagala okujjukiza gwe n'omuzadde alina omwana ali mu secondary ayingidde senior 1 ayingidde senior 5 yes njagala okujjukiza nti essomero wogenda okusanga ebisale biri wansi ate nga n'omutindo ogwa education kyetuyinza okuyita education quality guli waggulu nnyo nga quality eri waggulu nnyo eya education essomero eryo liririmu liyitibwa Light High School Seguku yes mailo 6 n'ekitundu ku luguudo lw'Entebbe owetera awo ng'otuuse Seguku oweterawo ku kigende Katale Busaawula n'oyingira munda awo 1 kilomita n'oba ng'otuuka ku ssomero erya Light High School Seguku. Twagala okwongera okujjukiza nti ku Light High School ebyemizannyo quality education ebyeddiini bya nkizo nnyo endya nungi library weeri computer laboratory weeri n'olwekyo gw'omuzadde ali eyo eyandyagadde okubanga omwana wo afuna okusomesebwa okulungi ennyo njagala okutegeeza nti leeta omwana wo ku Light High School Seguku osobola okuba ku namba z'essimu eziri wansi awo ku screen yo n'oba ng'omanya ebisingawo ku ssomero lya Light High School Seguku okuva ku senior 1 paka ku senior 6 ali ku ssimu asoose olunaku olwaleero tubuulire olunaku lwabadde lutya olwa Women's Day. Alo baba webale kutuweereza kale ssebo ono oli kwogera ku Nisusu Magic omusaadda wa Kyabazinga ng'era mulunzi wa Sekokedde omulembe edda magi nedda ennyama agamba atya susu nga nsinzire wano ku igenge ebugembe mu Busoga yes yogera naffe ogamba otya leero ndikwenda kuyozaayoza na kwisuusa abakazi bonna mu Busoga abambedda n'abaguna mwena eigandaalo ly'ebikudduko eby'olunaku lw'abakyala olwabayirewo olw'eigulo bakuwulira mwebale kuweereza basaadda mu ngeri enkalamu amiina ennungi etyo kituufu kansuubire nti mwanumirwa ino ku lunaku luno olw'abakyala nawulire nti abasaadda niffe abajja okuba nga tulina okukola emirimu gyona abakazi gye babaire bakola nga bo bapoye wale kituufu ekyo kituufu kati nze mbuuza yesebo bwe kinaatuuka ku bikolwa eby'obufumbo abakyala nabalina okufunisa abasaadda enda embuto like bafuna embuto ku lunaku lwa Women's Day mukulu nedda ekyo ky'obuuzizza tekiriimu abakyala halo bwangise zematali sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United eya 10 ha fuuka solido yogera omaleyo bye mbadde ngenda okwogera omanyi abantu abamu mwefuula nnyo kye mutali nedda mbadde ndowooza ekyo mugenda kukyogererako okumala omwaka mulamba ate nze kinkubisizza essimu si mupiira kiki ekinkubizza essimu kwe kukulisa bakyala olunaku lwa Women's Day kansuubire lwabatambulidde bulungi mwebale kutubeesabeesa fe abasajja kansuubire abasajja baba batutteko autu ne kusanyukamu kikulu ekyo olunaku lwabadde lwammwe lwakweyagala kikulu ekyo banaatubulira ate era mbasaba temwerabira olunaku mulina lumu ezisigadde zonna zaffe abasajja bw'ogambye ssebo nawulidde nti waliwo omuvubuka omuwagizi w'omupiira eyafudde yes yabadde muwagizi wa Manchester eyo si y'ensonga enkulu nze mbadde nsaba abantu tubeere bakkakkamu tuwagire naye nga tukimanyi ttiimu ye esobola okuwangulwa oba okuwangula singa onaafiira mu bintu bwe bityo eby'ekisiru ffe boolese ku nsi tujja kusigala tugenda mu maaso kitalo nnyo
Si birungi. Ate era njagala buli omu akimanye. Yesebo. Eno ensonga nkulu. Mpulira. Nsaba buli omu akimanye. Nti abazannyi Liverpool be yakubye ggoolo 7 tebaabadde ba Manchester United. Sebo. Baabadde baani? Baabadde bazannyi ba Arsenal. Wangi. Baabadde bambadde ebikookolo ebifaanagana nga abazannyi ba Manchester United. Era nsaba poliisi ebanoonyerezeeko. Oli gundi Fernandez. Ekiddamu ekyo nkimaze. Rashford. Wakana na headphones zo. Manchester United ku ntikko. Tojja tukanga gwe naawe solido. Ali kusimu wamu omulala yogera na falo. Presenter. Wangi nyabo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Zirobwe agamba atya? Zirobwe omusana gwaka. Guli buli wamu. Gwaka buli wamu. Tetulina kyakukola. Mazima. Kkiriza nkuliseeyo abakyala bonna gye baabadde ku lunaku lwa Women's Day. Ye nnyabo. Kansuubire bannange mwaluyiseemu bulungi. Temwabadde idle and disorderly. Mu ngeri ki? Otya batya? Okuba abeegendereza kansuubire baabadde beegendereza. Idle and disorderly. Wangi? Ate kantwale omukisa guno okukungubaga n'okusaasira abaafiiriddwa singa kitalo nnyo. Bannange. Baani? Bonaabona. Ani yafiiriddwa ate? Kitalo kyani? Ekya Manchester United. Nawulidde mbu baagitimpudde mizibu. Tebaagala byogerako. Bintu baabiganye ebyo tebaagala okuwulira mboozi eyo abamanyi. Naye era n'ebyayitako tubyogerako. Ate owaaye abantu bakyali mu maziga. Tebaagala byogerako. Ekyo kyatuuse ku Manchester United okukubibwa ggoolo 7 nga tekutteeyo. Mu Lungereza kiyitibwa pain in the ass. Wangi? Pain. Gwekyo obadde okimanyi mu Lungereza sebo? Oba fe abaasoma tukunyiiza bunyiiza. Wangi nyabo? Pain in the ass. Nkikuvuunulire. Bireke kyokuvunula. Tujja kuki? Kankivuunule. Nedda nyabo. Omanyi ab'obwongo obunafu tubaddiramu. Ani wa bwongo obunafu maama? Abawuliriza abo basolido, basumagic, bakiwulenge. Obonye mbadde ngenda kujjako. Badde ngenda kunyiga. Olwo bwonzijako n'enfa oba n'olekeraawo okusiiwuuka. Wangi? So malicious. Naye omanyi kaneefule nga atawulidde. Ebyo fule. Gamba kimu nti microphone z'oteeka ku matu zaafudde. Nze nkulagirire aba HGTC abasobola okukuguliza microphone empya ate ne bazikuleetera butereevu nnyo okuva mu ggwanga erya China. Kubanga nze ennaku zino benkozesa bwe mba nnina ebintu bye njagala okujja mu ggwanga erya China. Ate bo bennyini babinnoonyeza ku butale bweyo kubanga emiwendo bagitegeera ne babindeetera. Ku miwendo emitono ennyo bwegi omuzungu gy'asobola okuyita low battery, emiwendo egya wansi. Mu wiiki emu bweti bajja kuba bakuleetedde ebintu byo. Ate basangibwa wali ekabalagala bw'oba oyagala okwetuukira ku Tirupati Mazima Mall. Fule esooka room number 171. Simanya kampani yiyo. Tonzikiriza na kwogera. Omanyi gwe olwawo okutegeera. Simanyi nkuwe ennamba yaabwe ey'essimu. Oba ne airtime tolina. Wangi? Naye ate era osobola n'okubaweereza WhatsApp message ku nnamba ku note 393 22 4304. Oba nkusomere n'eye China. Bw'olaba tomanyi luzungu olwo oluchina. Ate basobola n'okuyamba omuntu yenna omutambuliza emigugu gye okuva e China ne gituuka bulungi wano e Uganda. Naye kampani simanya yiyo. Naye presenter gwe tofaanana kuba na migugu. Olabika gwe mugugu. Wangi? Naye bannange Maama Joan ndabye.
ekiyinzisa kwogera mazima. Oyagala okugula oba okutambuza emmaali yo okuva e China paka mu Uganda? Teweeraliikirira, aba HG Trading Company Limited kyekyokuddibwamu kyo. Tutambuza akago ku mazzi wamu ne mu nnyonyi. Tuweereza ssente e China ku miwendo emirungi ddala. Tusuubula n'okutambuza ebyamaguzi okuva ku mitimbagano nga Alibaba, AliExpress ejja China. Era tukulambuza obutale bwe China wamu n'amakolero. Atwetaaza tukubireko ku 0393 22